Ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizzaako ssebo ne nnyabo ali ku pulogulaamu eno agaffe embuga. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu mu Nakalungu nzikalidde okubatuusaako amawulire aganaasoboka mu kadde kano ke tulina. Oweekitiibwa Minisita w'amawulire okunga abantu era omwogezi wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka e Bulange Mmengo wano Oweekitiibwa Kazibwe Israeli Kitooke ndi naye wano yakkalidde dda. Akadde kano kamusabe ababuuzeeko akawungezi ka leero ate tusobola obbatuusaako ge tunaasobola. Abatulaba ku BBS Terefayina n'Obuganda bwonna mbalamusaako n'embibaza byonna bye mukolako. Bannaffe abalina ebirungi bye mutuuseeko tujjaguza wamu nammwe, ate bannaffe abafunye obuzibu obuteebereka tubasaasira nnyo nga bannaffe okufiirwa Salongo John eyali omuweereza tumujjukira nnyo mu kusoma ebirango. Weewaawo agafa mu lubiri embuga. Njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Weewaawo awo wennyini Obuganda bwafunye akamwenyumwenyu n'essanyu. Akamwenyumwenyu akatoogerekeka. Nnyinimu we yasiimye n'alambula ku ttaka lye ery'Ekaazi. Ettaka lino liweza ekaazi 120 naye mabegako awo bannakigwanyizi n'abasaatuusi baatandika okukolerako ebintu ebitali bituufu. Okuluŋŋamya okuva mu 1900 Ssekabaka yali aliwaddeeyo eri abasikawutu bakolereko emirimu gyabwe. Naye abantu ennaku zino abamu ku basikawutu ne batandika oddiguza abantu sekinnoomu nabo ne batunda. N'ekitongole kya Kabaka ekya Buganda Land Board ne kivaayo okulaba nga kitaasa embeera eno era Commission of Lands n'asazaamu ebyapa ebyo byonna ebyali bikolebwa ku ttaka eryo. Mu kkowe erimu nnyinimu n'asalawo alambule alabire ddala ki ekigenda mu maaso, era twalabye omukungu Dennis Bugaya n'omukungu Beka Ssejjengo wamu ne Ashraf Kizito w'abasikawutu nga bamuwerekeddeko okwongera omulaga embeera nga bweri. Weewaawo tweyanze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Oli ku BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Mukama wange enjega yagwa ku luguudo lw'ebbombo. Kyali kibi nnyo ekyagwa ebbombo okulaba abantu nga bafa mu ngeri bwetyo. Bw'olaba obutambi obwo buzze butambula tulaba nga abantu basena amafuta nga tewannabaawo kintu kyonna naye nga babalabula babagamba amafuta ago gasobola okukwabika. Era tuzze tubiraba ne ku Northern Bypass ebyaliwo naye walala. Naye obubaka bwa Kamalabyonna bwavuddeyo nga buyita mu Oweekitiibwa Waggwansibirwa omumyuka owokubiri wa Katikkiro akuuma entebe kati nga Kamalabyonna ali mu luwummula era n'afulumya ensonga 5 ze tujja okuwulira awo. Weewaawo mukkirize Oweekitiibwa gwendi naye ku lw'Obwakabaka bwa Buganda obubaka okuva mu ofiisi ya Katikkiro eyabutuusizza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku njega eyagwa wano mu Kyaddondo ekigoogwa. Katumufuna Oweekitiibwa gwendi naye ng'awa obubaka okuva ewa Kamalabyonna. Tuuse n'obubaka okuva mu ofiisi ya Katikkiro eri Obuganda bwonna. Tugende mu butereevu mu bubaka buno. Obubaka bwa Katikkiro ku kabenje akagudde ekigoogwa. Twawulidde amawulire ag'enjega eyagudde ekigoogwa mu ssaza ly'e Kyaddondo. Emmotoka y'amafuta we yafunye akabenje akaddiriddwa omuliro ogwagiviiriddeko okufa kw'abantu abawerako n'okukosa abantu abalala bangi. Kyakusaalira nti abantu baffe baafiiridde mu njega eno ate nga si ke kasoose mu ttuluba lino. Obwakabaka bwa Buganda bunyolwa nnyo wamu n'ab'eŋŋanda z'abagenzi ssaako n'abantu bonna abaakoseddwa enjega eno. Nga tuli mu kiseera kino eky'okunyolwa tusaana okwefumiitiriza ku nsonga zino wammanga. Esooka tukubiriza abantu baffe okuba abeegendereza buli wabaawo obubenje obw'ekikula kino obuyinza okuvaamu obulabe. Nga waguddewo akabenje k'emmotoka ezitambuza ebintu eby'obulabe ng'amafuta, gaasi n'ebirala ebiri mu ttuluba eryo, kisaana abantu baffe okwekuumira ewala ddala okuggyako nga waliwo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo omuntu bw'ateekwa okutuukiriza mu kutaasa embeera ebeeguddewo. Ekyokubiri, weewaawo nga tutambulira mu mbeera ey'obwavu
tukubiriza abantu baffe okukomya omuze ogw'okulembeka amafuta agava mu bubenje. Ekyokusatu, tusaba gavumenti okulungamya ebidduka ebitambuza ebintu eby'obulabe okutambuliranga mu biseera ebitaliimu nzigota ya bidduka. Ekyokuna, abakulembeze mu gavumenti tubasaba okusoosowaza okwongera okugaziya obuweereza obw'okuzikizanga omuliro singa wabaawo obubenje obw'ekika nga kino n'obwo obuva mu mbeera endala okusobola okutaasanga obulamu n'ebyobugagga bya bannansi. Ekisembayo ekyokutaano, tusaba obweyamo gavumenti bwe yawadde eri abakyali mu ddwaliro butuukirizibwe mu bwangu tusobole okuyamba abalwadde okwanguyirwa okufuna obujjanjabi. Twongera okusaasira bonna abakoseddwa, ab'eŋŋanda n'emikwano, Kaggo n'abaami ba Kabaka ssaako Obuganda bwonna. Tusaba Katonda asonyiwe ebyasoba ku bagenzi, agumye ab'eŋŋanda ate n'okusuusa abakyali mu ddwaliro. Ssaabasajja Kabaka awangale nga n'enkumbi ku bbega, n'assaako omukono Robert Waggwa Nsibirwa, omumyuka owookubiri wa Katikkiro, ate era omuwanika era nga yakuuma ekakkalabizo lya Katikkiro mu kiseera kino ng'ali mu luwummula. Awangale ayisa Basajja Kabaka. Pulogulaamu agafa embuga ku BBS Terefayina kwoli. Abazzukulu ba Buganda beetabye mu musomo ogwateekeddwa abataka. Gwayindidde wano mu Lubiri era omukubiza w'abakiiko lw'abataka Jjajjaffe Augustine Mutumba yabaddeyo n'abataka bonna abasinga wamu ne bakatikkiro baabwe n'abazzukulu. Era omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Profesa Kigongo Kawaase yabaddeyo ku lwa Katikkiro okulaba nga omusomo guno gugenda mu maaso. Era gwadde ku mulamwa obuwangwa n'ennono ng'omusingi okuuma obutonde bw'ensi. Katufune ebyabadde mu musomo ebimu ku ebyo nga bijjuliriza ebifaananyi ebyo. Omusomo ku nnono gwategekebwa kutambulizibwa ku mulamwa obuwangwa n'ennono nga omusingi gw'okukuuma obutonde bw'ensi era nga kwongera okwekenneenya obukulu bw'obuwangwa n'obutonde bw'ensi ebikulaakulana n'okugombagana mu buwangwa n'ennono. Tubalamusizza, tubeebaza olw'okuteekateeka omusomo mu kiseera kino ogugendereddwamu okujjukiza abantu baffe obukulu bw'ennono, obuwangwa n'empisa zaffe nga Abaganda. Kisaanidde abataka mmwe mwennyini okubeera ekyokulabirako era bazzukulu bammwe n'abantu abalala okuuma obutaka bwammwe. Ebiggwa n'ebifo eby'enkizo mu buli kika biteekeddwa okuteekebwateekebwa n'okulabirirwa nga essira liteekebwa mu kukuuma obutonde bw'ensi. Emigga, ebisenyi, entobazi bitaasibwe, so nga n'ennyanja wamu n'embalama zaayo eziri mu bifo byammwe bikuumibwa butiribiri. Omusomo guno aguggaddewo Mukama abakuume n'assaako omukono gwe Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka wa Buganda. Njagala nnyo okusaba bazzukulu bammwe bamanye nti amaanyi gaffe gali mu kubeera na ttaka lyaffe. Balekiraawo okweggyako ettaka nga beekwasa ensonga eno oba n'eri. Buli lw'oba n'ettaka ojja kusobola okukolerako byonna by'oyagala era n'obutonde bw'ensi kakasa nabwo buli ku ttaka lya Buganda lye tulina okukuuma. Ng'ate balina n'amannya ga Kiganda abatamanyi nti Buganda yasookawo Uganda okubeerawo, nga baagala okutuggyako ekyobutonde bw'ensi eky'amaanyi ekyaffe ku bwaffe eky'ettaka nga bagamba si byaffe eba si bya Kabaka. Abo mbasaasidde bwe litaba fitina na mulugube oba kibeera kyekyo. Tusaba Pulezidenti agambe ku bantu baabo kubanga bwadde ne likola ki ligambako nyine byo. Ne bwe wuunya omugagga n'agala kuba mugagga n'ayiwa ettaka mu nnyanja. Bugagga bwangeri ki obutuma okunywa ettaka mu nnyanja? Okwonoona obutonde bw'ensi.
okutandikawo emirimu egivaamu ensimbi okuyimirizaawo n'okuyitimusa ebika. Okusanyizibwawo kw'obutonde bw'ensi ensangi zino kuvudde ku kudibaga obuwangwa bwaffe okuzze kubaawo okuva ensi yaffe bwe yayingiramu abagwira. Obuwangwa bwaffe buzze bufuna okusoomoozebwa n'okulwanyisibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo omuli eddiini engwira ezibwogerako ng'obwa sitaani. Tweyanze nnyo tweyanzeege bajjajjaffe abataka b'obusolya. Pulogulaamu agafa embuga oli ku BBS Terefayina. Mukama wange wiiki eno efundikidde abaami ba Kabaka batuuzibwa mu makakkalabizo mu mbuga z'amasaza. Gavumenti y'ebitundu ekulemberamu Oweekitiibwa Joseph Kawuki bali mu nteekateeka etuuza abaami bano abajja be tumanyi obulungi. Sabbiiti eno tulabye okutuuza kwa Mukwenda era ng'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule yo ku Lwakatikkiro ate Kaggo lw'omukaaga luno oluwedde n'abamyuka be batuuziddwa era Oweekitiibwa Ahmed Lwasa yabaddeyo ku Lwakatimala byonna nange nabaddeyo okulaba ng'embeera eno egenda bulungi nnyo. Tumwebaza Kaggo Haji Magandaazi olw'okutuuka ku kkula lino. Enzikiriza eby'obufuzi ne langi n'abantu ab'amawanga n'embeera zaabwe zonna ez'enjawulo ekyo tekisaanye kuba nti omukulu yenna kyatunuulira kubanga abantu abo bonna bantu ba Ssaabasajja. Tuteekwa okubeera abasaali okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Nampumba ssebo Mukwenda n'abamyuka mbasaba obwa Ssaabagabo mubukole nga mukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu nkola ey'omulembe omujja. Abamyuka ne Mukwenda nga tuli wamu twalambula eggombolola zonna essaza lyonna nga bwe liri era tewali ggombolola lye tutaatuukamu mu kweyanjula kw'abatongole mu nkola eyo yonna twalituukamu bonna ne tubakolera emirimu egy'enjawulo. Essaza lyafuna enteekateeka ey'okugaba eggaali mu ngeri ey'enjawulo era zitambula bulungi nga tukolera ekitongole ekyawamu. Tweyanze nnyo tweyanzeege katubaagalize obuweereza obulungi bakama baffe abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'amasaza. Kyali kijjo bimuli bya Bulange oluwalo omwaka guno lubadde terunabaawo. Olubadde lutannabaawo bana abantu bongedde amaanyi mu luwalo. Twalabi bannaffe okuva ekyaddondo Teso community ne tulaba abakaabwoko Church of Uganda nanga b'obusukuma bonna bazze n'amaanyi kuno ne bagamba nti tugenda kusinga Makindi era oluwalo lwabadde lwa bukadde 7,500. Bannaffe okuva Nateeta abasuubuzi mwebala omulimu gwe mwakoze. Awo n'olaba abantu basinzidde. Oweekitiibwa Court Leader Nakate ku Lwakatikkiro ze nabaddewo ku lwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Beebale nnyo bannaffe abantu ba Kabaka abalina obuzaale obw'etteeso. Ekyo nno si kya bulijjo. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Katufune obubaka obwo obw'oluwalo olwo. Abavubuka abo balina ekizibu oba n'abakulu abamu obulamu nga babuteekamu ebiragalalagala ebyengenge ebiki kati ebyo nga tebiwa muntu bulamu bulungi obusobola okukola kubanga tuli bantu nga tulina okuba nga tukola tuli banyiikivu tukola bye twagala naye olumu oyinza okutendewalirwa olw'obulamu olw'okuba enneeyisa gy'obutaddemu. Ekyokusomesa Oluganda tetukisaagiramu naye nga bwe ŋŋamba amasomero ate awaka waffe tukyonoona ne twonoona. Simanyi mu abaana omugamba bring this cup simanyi biki mubagamba mu Luzungu nga mulowooza kye kikulu ennyo. Omwana awulira Oluganda okuva ku bakadde babamuzaala ate bali ab'essomero bongerezeeko bwongereza. Omulembe guno omujja Omutebi gukulemberamu ennono nga 3 omuli okukola n'obumalirivu, okukola n'okwagala, okukola n'obuteebalira ng'okola n'amaanyi nnyo. Obuweereza buno obusinga bwa nnakyewa naye tulina okukola n'okubumalirivu, tulina okukola n'okwagala kubanga omuntu akola n'okwagala takoowa. Bajjajjaffe bo baakola ki? Baawummula naye ffe tulijjuukirirwako ki abaana ba leero? Ebitujjuukirirwako bye bino bye tuliko olwaleero. Kale kitegeeza nti naffe bajja tuyimbako nga twava dda mu ki
ne bali kuyimbako nga toyina kye wayongera ku Buganda. Tulwane buli omu mu kiti kye ne mu maanyi ge asobole okulaba ng'ayimirizaawo Buganda. Oli ku BBS Terefayina programu agafa embuga era mukowe eri oluwalo kanzijukize mutuba ebiri bukulula nti wiiki eno etandika ku Lwokubiri nga 29 kwe kuleeta oluwalo ate kalungu mu myuka nga 19 Museenene kwe kuleeta oluwalo. Ku BBS Terefayina kwoli munnabyamizannyo babita Olympics oba Olympics embi ne mukyala we Cloud Batch bakyaliddeko Maama Nnabagereka mu kakalabizo lye okwongera ku bigendererwa bya Nnabagereka Foundation kubanga bagenda okulaba ng'emirimu abamu gye bakola naddala egikwata ku kusomesa ku by'obwongo by'abaana abawala by'obuntu bulamu ate ne Maama Nnabagereka abikolako. Ono kyembeera gye bajjiddemu era tusuubiramu ebibala bingi okuva eri abagenyi bano. Mukyala wakulira ebyemizannyo mu nsi yonna tubiyite Olympics Cloud Batch yakyadde embuga mu ofiisi ya Maama Nnabagereka era katufuna obubaka bwa maama ng'attaanya n'otubuulira bye baayogeddeko. Twogera ku bintu ebyenjawulo omubadde emirimu gye tukola mu Nnabagereka Development Foundation abadde baagala nnyo n'okumanya ku Buganda n'ebintu bye tukola kati. Twogera ku omukyala ayina naye akola nnyo ku by'abakyala n'abaana naddala abo abalinako mental health issues ez'abaana abato ate nga naffe ekintu ekimu kyetukolako kati. So twogedde ku bintu ebyengeri ng'eyo n'engeri gye tusobola okulaba nti tukwataganamu mu nsonga ezo. Ku BBS Terefayina kwokyali programu agafa embuga musajja wa Kabaka abirimu y'ematovu mu Nakalungu. Mukama wange wekijjajjaffe Namwama ne wekitibwa Dr. Anthony Wamala, Minisita wa byobuwangwa n'ennono embiri ebyokwerinda ayongedde okulambula ebika era twamulabyeko nga ali ku mulimu ogwo gwennyini. Mabegako gonna abadde mu Kyaggwe naye kati ayongedde okukaatiriza okulambula ebika. Twamulabye nga bazzukulu ba Kanyana bakyusa obukulembeze n'okulayira era yabalambise bulungi nnyo okuwandiisa ebika mu trustees Ssaabasajja Kabaka ze yasiima. Abavoozi twemwebaza jjajjaffe okulaba ensonga eyo. Oli ku BBS Terefayina programu agafa embuga. Mukama wange ensonga y'emmwanyi ojoogerako ki Parliament yagugulanyeemu awo. Parliament nebaza ababaka naddala baviira ddala mu bitundu byaffe eno abamanyi omugaso gw'ennyonyi gw'emmwanyi bakoze omulimu mulungi nnyo balaze obumu. Nalabye ne Geoffrey Lutaya ng'avuddeyo ku nsonga eno n'ababaka abalala bangi abayogedde ku nsonga eno wadde byagenze bwe bityo naye tulina bingi bye twayize mu lutuula luno n'ebirala ebikusike bye twawulidde bulijjo neetonya ne tumanya ensiisira bwe zikolaki. Ate era ababaka nabalabyeko waliwo omubaka eyagambye bajje obuwesigwa mu minisita omu. Ebyo nabyo bikyali awo naye byonna tusaba obuntu bulamu abantu tuwaŋŋane ekitiibwa tugende mu maaso. Bwe tutawaŋŋana kitiibwa tetukulaakulanya ggwanga lyaffe. Kassa Siroganga ate awo tusukkawo. Mukama wange simanyi oba olina akatalekeka naye obudde ndaba bwe bubwo. Bannanga batulaba mwenna mbaagaliza ekiseera ekirungi sabbiiti ey'okukola nga tetubongoota sabbiiti ey'okukola n'amaanyi ate kati nnyinimu twamulabyeko mwadde mumpeereza obubaka mwebale essanyu lyonna bye tulaba weewaawo engonga 2 nja kubasaba ab'Ebuddu Kyaggwe naffe ffenna abalala Kyaddondo tugende era tikiti zatandise mubeereyo ku mupiira guno.
mbaagaliza ekiseera ekirungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Weewaawo akadde ke kaako amawulire agafa embuga geego mu budde bwe tusobodde okubagabatuusaako. Mwekuumire ku mikutu gy'Obwakabaka emitongole okufuna amawulire agasinga okuba amatuufu era ageesigika. Mbaagaliza akawungeezi akalungi, ekiro ekirungi. Munnakalungu musajja wa Kabaka abirimu ematovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.